Mwebale kwekuumira ku mukutu guno mikwano. Tusiima nnyo, tusiimira ddala. Kino nno kye kitundu kyaffe ekya 27 mu katabo kaffe kano akazinunula omunaku. Siiba Lwiseewo agenda mu maaso bw'ate. Akabinga bwe katabulako mu ssombi, nze nasuubira nti mu bawala abaatuyitako mwe mwali akuzibwa nabyo mu matama eyabbirako Kagulu ka nkwale gye twali tusigadde. Bwe twaddayo eka nga tubimma amazzi, naye Kagulu olwatuuka mu kisaakaate ng'akoleeza nga bwe mmukubye era nga bwe njagala Mirembe, ng'abiteekako omutwe n'amagulu nti nvuluga ne bakaabantu, ng'abinnumika ng'akamala. Leero kasita naawe omanyi bwe biba, akukyaye bw'awerekerwa akubanja. Munnange nga lubeera mu kisaakaate nga lwogoma, abamu baŋŋaanira, abalala nga bakkiriza, kubanga nga bw'omanyi nti 10 terikyawa omu, era bwe lityo teriyinza kwagala omu. Kyokka bwe twali twawukana, Mirembe yankuutira okwekuuma buli we ndaga, nti si kulwa nga ntuukibwako akabi. Nze ne mmusekerera olw'okutya awataali nsonga nga bwe nalowooza. Naye ye yatunula wala ddala mu birowoozo bya Kagulu, anti nga gw'omanyi enfumita. Mwebale okuwuliriza ekitundu kyaffe kino ekya 27. Tusinkana ate mu kitundu ekya 28 wansi w'omutwe ogugamba nti akataafe oluko olwasooka.